Ng'eggwanga lyonna lyetegekera okulonda kw'abasentebe olunaku olw'enkya abasentebe bakyagenda mu maaso n'okukuba kakuyege nga banoonya obululu mu buli ngeri. Enankulabye Zone 4 emanyiddwa ennyo nga Nkya Zone abavubuka n'abakyala beegasse ku muvubuka munnaabwe Katimbo Pius eyeesimbyewo ku bwasentebe bwa LC1 ng'asuubiza okukolera abantu awatali na kusosola. Mbasaba mupa Akalulu kuba ngenda bakolera nga bwe mwetaaga. Kazentalo n'ebbugumu byeyongedde mu kalulu k'obwasentebe nga bangi ku byesimbyewo batandise okwogerera bannaabwe amafuukuule ssaako n'okubasibako ebisangosango basibibwe olwo akalulu katuuke nga bali mu makomera. Babalimbalimba tuzze kujjawo omulimba ani abadde babyogera sitamina tebalina. Ku kyalo Namuŋŋoona Zone omukyala Nakibirige Gertrude ng'ono yeesimbyewo n'abasajja 9 ayisiza ebivvulu wakati mu kusaba abatuuze okumulonda. Ono agamba nti ebbanga lyonna abasentebe ku kyalo kino babadde nga basajja kyokka nga tebalina kye babakolera era nga kati essaawa obuyinza babukwasa omukyala abakolere ku bizibu ebibaluma. Era mu mwaka ogumu ogwo gwe mmaze nina ne byenkoledde ekyalo abamazeeko emyaka 2 tebalina kye bakoze. Baabawagizi babeesimbyewo ku bwasentebe Kawana Nkokonjeru bakubaganye bwe basisinkanye n'aba NRM wamu ne DP bwe badde banoonyeza abantu baabwe akalulu nga bano bakubye amayinja agasiza endabirwamu z'abantu nga n'abamu balabiddwako nga batonya omusaayi. Kyokka ffe balabe tutandise olukuŋŋaana lwaffe basindise zi bodaboda zaabwe ze bapangisiriza bodaboda nga 20 ne balyoka bava eri ne bayita wano nga bagala kutomera abantu ne bafummula enfuufu. Nze nzize kyengenda okusookerako kwe kukola office. Erweza Haji Muhammad Sali ayongedde ebbugumu mu kalulu bw'aleese omuyimbi Roden Y n'akyamula abawagizi be. Ono okwawukanako kuba mwesimbyeko abapangisiza ebimmotoka ne babuna ebyalo ye rale ye agitadde mu maka era abawagizi ne beesomba. Abawagizi be bagamba obubbi bususse ku kyalo Lweza era bamusabye abayambe. Ku lwokubiri temumusuulirira. Ye yeesimbyewo okuvuganya ku bwasentebe Mutungo Kitikko Kigo ku lw'entebe Ssaalongo George William akalulu akayigidde mu kkanisa ya Mutungo Community era ng'onaakubiriza abantu okwetegereza abo bagenda okulonda baleme kwejjusa era n'abasaba okumuyiira obululu olunaku olw'enkya. Neetaaga okukolera wamu n'abantu bange okulaba ng'enguudo zonna eza Mutungo zikolebwa. Pastor asumba ekkanisa eno Sam Kisembo naye asabye abantu okumulonda. Tukubiriza abantu bonna bave mu bujja bave mu bintu ebimu eby'emitima emivundu. Eyeesimbyewo ku bwasentebe mu kitundu kya Pepsi Cola Village Industrial Area Danga Abdallah ayisiza ebivulu mu kitundu kye ng'asaba abalonzi okumuwa akalulu. Bakira awerekeddwako oluseregende lw'emmotoka ng'eno abatuuze bamulaze essanyu bwe bamuwadde entebe n'atuula waggulu ku mmotoka nga waawuubira ku batuuze ab'omu kitundu. Abuulidde abantu wagenda okutandikira ng'okusinga essira litadde ku buyonjo. Kati bwandibadde buvunaanyizibwa bwa mukulembeze ow'ekitundu kino okugamba bannange ku ssente ze tubawa naffe mutuggyako omusolo mutusibireyooko toyi ku kyalo kino. Makindi aba DP okuli Mayor Ali Mulyanyama ne Alan Sewanya nabeegasse kunoonya akalulu okusobola okuwangula ekifo ky'obwasentebe. Abeesimbyewo okuliko Segawa Joseph, Hajat Kiryo Wazura ne Ntulume Fred nga bano bonna bawera. Ngenda kukola bingi ng'omukyala as a mother ngenda kukola ebintu bingi. Ng'emirimu tegitambula bulungi olw'ensonga y'obukiiko okumalako ebbanga eddene. Ndi mukulembeze Bwakabaka bwa Buganda obutongole w'ekitundu ate emusajja kkiriza. Katwe babeesimbyewo bagamba nti batidde akalulu olw'okubanga ababeesimbyeko nga balina ssente abamu bagamba nti bayinza okuyungula bakifeesi okwonoona akalulu. Naye abantu essaawa gye tuliko babuguumirira abamu. Nze nsuubira nti okusooka gwalabyeko. Era nga mbasaba nti okuteko obuzibu bwonna obunaaba buzzeewo tetwetaaga abantu kukulonda ba kifeesi. Tufunye okutuusibwatiisibwa okuva eri bye twesimbyewo nabo nga balabula bannaffe tutambula nabo nti bajja kukiraba beegendereze.